Ampuliriza nkulamusizza nnyo nnyini kitalo era n'enkwaniriza bya nsusso mu kitundu kyaffe eky'olwaleero ekirimu essuula bakuyita embuga si buganzi mu kitabo kyaffe Agamyuka Omutezi. Okujjukizaako we twakomye twabadde mu ssuula Ekibanyi Kigwa n'Amenvu mwe twalabidde nga munnaffe Tabula awambibwa n'atwalibwa mu nkambi y'abayeekera, wabula oluvannyuma we twafundikiridde ddala nga bamutadde naye nga waliwo obubaka bwe bamuwadde abutwalire minisita ow'ensonga z'omunda. Nkusaba onzikirize awo wennyini nnyini akati we mba nkasimbula nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno. Bakuyita embuga si buganzi. Nga bwe bagamba nti emmandwa bw'ogisingira tesula, olwamala okwogera ne Ssaabalwanyi n'empeebwa abalwanyi abamperekera okumumazaako ekibira Nalubugo. Nga tunaatera okukimalako, banziriza essimu yange ne bandagira nkubire mukama wange ansange ejjinja ku ssaawa nga 5 ez'akawuzamasiga. Bansiba buto kantuntunu ne tutuuka ewaali mmotoka ng'ennindiridde ne ngyefubitika ne banvuga okuntuusa ejjinja. Banzijjako kantuntunu ne beeyongerayo gye ssaamanya. Ejjinja nasanga mukama wange annindiridde ku Freedom Square. Kaabula kata akaabe nga ndabye naye ate nga mmanyi nti munda yali afa essanyu olwa sitoole ennyuvu gye yali alindiridde. Anti akanyiga akakwata embwa omuyizi takamanya. Loozi Sseerabidde Kalibbala yasalawo tusookere ku poliisi y'Ejjinja okukola statement ekwata ku kukwatibwa n'okuteebwa kwange. Oluvannyuma yanvuga n'antuusa ku Pacific Hotel mu Kampala we nasula. Yantegeeza nti nali wa ddembe okusula awo Dimansi Namba nga kampuni yeesasula. Ekiro ekyo amawulire g'okuteebwa kwange gaatuuka mu b'obuyinza. Ku makya mukama wange yankubira essimu n'andagira ntuuke mu ofiisi ye ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Ku mulimo nasangayo mmotoka y'omu State House nga batwetaaga ffembi nze ne mukama wange okugenda okusisinkana omukulembeze w'eggwanga His Excellency Mills Ojokolime. Baatuvuga bukubirire yogayoga Ntebe. Twasanga olukiiko lw'ebyokwerinda omwali baminisita n'abakulu b'amagye lutudde. Olukiiko lwayimirizibwa mbagirawo ne lusooka ludda ku nze ne mukama wange. His Excellency Ojokolime yalabika okuba ng'aliko n'ebbeyabeya ery'omwenge omunywe eggulo limu. Yafuka bufusi mu gilaasi omulala n'eyongera okwesiwa. Oluvannyuma yavaamu omwasi n'alagira abaserikale be batandike okunsoya ebibuuzo. Nabannyonnyola akawonvu n'akagga okuviira ddala ku lunaku lwe nawambirwako okutuusa lwe nateebwa. Bambuuza ku muwendo gw'abazigu be nasanga mu kibira. Nabategeeza nti mu kuteebereza okwangu baali basoba mu 5,000. Pulezidenti yagyuka n'akontola nga kwatadde n'okunnangira obuyeekera. Yagamba nti abamu ku mmwe mubadde mumugaanira naye ndowooza nammwe mwewuliriddeko wuuyo. Mumulabye bw'asavuwaza n'okulinnyisa omuwendo gw'abazigu. Ab'olubatu obubatu n'ababalira eyo mu 500 tekisoboka busobosi. Okusinziira ku mbeera eyali mu lukiiko okuwa pulezidenti ekitiibwa kwali kusikiddwa okumutya. Ojokolime yali takyalina muntu asobola kuguma n'amubuulira ku ebyo by'atandyagadde kuwulira. Baminisita be n'abaduumizi b'amagye bonna baali beewojja bwewozi mu maaso ge era nga tewali n'omu yasobola kumugamba nti nali sigambye nti abalwanyi mu nsiko bali eyo mu 500, wabula nali ngambye nti baali eyo mu 5,000. Nga tufuluma okuva mu lukiiko, omu ku baminisita yatuwerekerako okututuusa
ebweru era nambuuza nti muvubuka kikyolaba kye tusaanidde okukola naye nga tetukikoze. Namuddamu nga n'okumukeneka nti genda otegeeze pulezidenti atandike okweraba nga abamuvuganya bwe bamulaba ate era alaba abamuvuganya nga bo bennyini bwe beeraba. Kino bw'ali kikola eyo y'eribeera entandikwa y'okuzimba omwoyo gw'eggwanga ogukyabuze. Yaseka ekimweggeru ne mmanya nti yali ategedde bulungi amakulu g'ebigambo ebyo naye nga talina mbiriizi zisobola kutegeeza mukama we bubaka ng'obwo. Twali tukyali mu luggya lwa State House ne zireeta minisita w'ensonga z'omunda nga yeeyuna olukiiko mukama we lwe yali atuuzizza. Ndowooza ye yalwawo okutuuka olw'emirimu emingi egyali gimukoma mu bulago. Minisita ono ye yali asinga okutiibwa era nga buli muntu akimanyi bulungi nti kumpi ye yalina obuyinza obusinga obungi mu kuddukanya gavumenti kubanga era ye yali ssaabawandiisi ow'oku ntikko ow'ekibiina Dubya. Bwe yava mu mmotoka nannengera yajuuka n'obusungu bungi nga ndabyeko. Yamboggolera n'ambuuza kye nnali nkola mu kifo ekyo so nga nandibadde ntemeza mabega wa mitayimbwa olw'okuteetera n'abayeekera nga neekwese mu mulimu ogw'amawulire. Yabwatuka nga laddu nti gwe ttabula okola ki wano ate ng'oli kalimingobya? Kiki ekikuleese wano? Ko nze nti tia pausi padalose. Ko ye nti ani gwomererako amagego ogambye otya? Bwe nakiddamu ogwokubiri abaserikale be ne bangwako ekiyiifuyiifu banzigunda agakonde ensambaggere n'okunteekako obunnyogoga. Bo balowooza nti nali nvumye minisita nga njogera ebigambo ebimulengezza mu Lufalansa. Minisita yabalagira bante era omu ku bo n'aŋŋamba nti genda oli enkoko yo naye kakutandanga n'okiddamu olulala. Nga tutuuse ku mulimu Rose Serabidde yambuuza ku bigambo bye nategeeza minisita kye nagenderera mu kubyogera wamu n'amakulu gaabyo. Namuddamu nti sibitegeera era sirowooza nti ndibitegeera kubanga simanyiyo lulimi mwe biri naye nga Ssaabalwanyi Lutabaalo ye yandagira okubituusa ku minisita. Rose yannenya nnyo olw'obutasooka kumutegeeza ku bigambo ebyo nga sinnabituusa ku mukulu. Nakola nsobi naye nali saagala kuyingiza mukama wange mu buzibu nga nze bwe nalimu nga sitegeera makulu gaabyo ate nga nteekeddwa okubituusa gye baali bandagidde. Bwe twalowooza ku kigambo eky'okutuyisaamu olugaayo nga banfudde ng'embalaasi eyeetikka emigugu gy'etamanyi bisibiddwamu ne tufuba nnyo nnyini okuzuula amakulu g'ebigambo ebyo. Rose yandagira mbiddemu okubiwandiika mu maloboozi n'empandiika ey'Oluganda. Okukola ekyandagirwa kwali kulya mungu buteesokoola. Nawandiika nti tiposipa de Ruzi. Mukama wange olwatunula ku bigambo ebyo n'atumbuka n'aseka nga kwatadde n'okunyeenya omutwe. Yambuuza obanga nali sinnategeera kye bitegeeza ne muddamu nti nali sibitegeera. Yandagira okuddamu okubiwandiika ng'awali Nabaasasaana eyawu ndesseewo emu yokka. Naddamu ne mbiwandiika ate olwo ye n'abisoma mu Ludicha nti paasipooti zirudde. Bannamawulire tumanya bingi ate era ne tusirikira bingi. Ku luno twategeera nti minisita w'ensonga ez'omunda era ssaabawandiisi w'ekibiina yali alya mu lulime ne mu luzise. Ye yakoleranga abayeekera paasipooti ze baatambulirangako. Yali yafuukira ddala kalya bugalula ng'omumwa gw'emmandwa anti gwe gulagirira eddagala erivumula n'eriroga. Enkeera twafulumya sitoole eno eyafuuka oluyiiro olwannondera enkumbi wabula byo ebyali bikwata ku minisita tetwabinyiga ne tumufuula ensonda zaffe ezeesigika. Ampuliriza,
olowooza nti essuula yaffe bwetyo si bwerabise? Wano tetujja kusukkawo. Essuula bakuyita embuga si buganzi. Bwetyo bwefaananye. Okutuusa omulundi omulala lwe nnadda n'ekitundu ekirala mu ssuula era endala, oluyiira lunnondera enkumbi. Mubeere bulungi, mweraba.